ku Kristo Mukama waffe. Ngenda kwogera ku kubona kw'ekigambo kya Katonda. Era njagala kukitandika n'okwebaza Luzira District olw'okwegattira wamu mu kkanisa yamu ya Division e General Conference mu kulaba nga tutwala emiramwa ebiri emikulu evangelism ne stewardship mu mwaka guno 2024-2025. Mwebale nnyo olw'okubuulira kwe mwakola mu Family Life Thrust. Mwebale nnyo byonna bye mukoze nga mubuulira enjiri mu Homecoming. Mwebale nnyo bye mukoze mu Youth for Christ. Mwebale nnyo okubuulira enjiri mu camp meetings. Mwebale nnyo okubuulira enjiri abakyala. Mwebale nnyo okubuulira enjiri abaana betugenda okusembyayo omwaka guno nga tugumaliriza. So nga ne mu wiiki eri ya stewardship era tugenda kusesira okubuulira enjiri. Mwebale. Waliwo ebintu byensoma mu Bayibuli yange mu kitabo ky'ebikola by'abatume ne bincamula ng'omubuulizi w'enjiri. Soma. Mukulu ono yakutte omuzinala okusoma. Nagukutte taata. Wagukutte. Essebo. Waliwo ebintu byensoma ne bincamula. 6-7 soma bikola by'abatume. Ekigambo kya Katonda ne kibuna. Omuwendo gw'abayigirizwa mu Yerusaalemi ne gweyongerangako nnyo. Ekibiina kinene eky'abakabona ne bagondera okukkiriza. Ekigambo kya Katonda olw'okuba eno Bayibuli yange ya bwannannyini nasaza ku kigambo ne kibuna. Nekikola kitya? Ne kibuna. Ekigambo kya Katonda oli bw'aga nti kibunya aba agambye kiki? Ne kisaasaana. Muli neegomba kyenva mbuulira ku bubaka buno era mubuulire ne ku radio mbuddiŋŋana ne gyendaga sijja kuyiiyayo birala wabula kukkaatiriza nti wakyaliwo ebbanja ery'ekigambo kya Katonda okubuna okusookera mu nnyumbayo, okubuna ku muliraano ewuwo, okubuna ku mulimu gy'okolera, okubuna gy'osomera, okubuna mu katale gy'otundira, mu katale mw'okolera, ku bodaboda. Tukyalina obunafu ng'ekigambo kya Katonda kyakoma ku ggwe bwe kyajja mu kika kyo ne kiyingira ku ggwe ne kyewummulira. N'otegeeza abantu nti nze nalaba omusana bwe gwatuuka mu ggwe gwazikira buzikizibe. Muli neegomba okubanga ne ku kika kyange nga tutudde awo ng'ab'ekika, ng'ab'essiga, ng'ab'omutuba ogwo, ng'ab'olujja olwo, ng'ekigambo kyabuna mu bantu abo nga kinnyanguyiza okuteesa amangu, okusalawo ddi lwe twabya olumbe, okusalawo ani asika, okusalawo kiki kye tuba tukola, kinnyanguyira. Naye kinkaluubirira nnyo bwe nnyimirirawo obwomu nga bonna be nnyimiridde nabo balina ebirowoozo bya njawulo. Bameka balina ekirowoozo ng'ekyange nti nange njagala kibune ekigambo kya Katonda. Tulemereddwa. Nobeera mu kikanguliwo bwomu. Nobeera ku kizimbe ekiwanvu oliko bwomu. Era bw'ovaawo n'ogenda okusaba nti oyagenze kusaba ku Lwamukaaga. Ate era nawe bw'oba onnyonnyola n'onnyonnyola nti ku Lwomukaaga luli nali ngenze kusaba. Ekigambo kya Katonda bassebo nze nina ebbanja ku mutima gwange eryempulira kibunye wookolera. Katangaza kibunye awo wenjokera ebyuma benzimbisa benzimba nabwo kibunye kale bagaane naye nga kyo kigize eki. Omanyi kirungi nnyo abantu okubeera nga babayita bagulyokera eyo. Gulyokera eyo bamanyi. Gulyokera eyo ategedde amaki amazima n'agakola atya? N'agagaana. Ate ekyo kaleekaleko nze omusajja waffe yajja n'antegeeza n'agamba Kajoba nze kankutegeeze navudde mu kkanisa nakooye ebyekkanisa kuba ndabika ng'abuzaabuza
nasazeewo n'okuzimba essabo nkole lubaale waffe era nywe n'omwenge gwange kubanga era mbadde mbikola mu bubba kati abikoledde eddala asinga era kankutegeze n'erinnya ndyejjeeko nayijjako erinnya ly'eddiini neyeetuuma erinnya lyeyayagala okwetuuma naye ate namusanyukira bambi kubanga ye tayagala kukola ki aga naaga bwekuli mutamiivu kabakuyite mutamiivu. Ekigambo kya Katonda kiganye okubona kubanga abantu basirifu bati adduka n'agenda egomba mu lumbe n'agenda kubanga yagenze okubeera lubuga yagenda ne bafulumya olumbe ne bayimba ennyimba z'abalongo bamugambira wanga naye ayimba bakuba ebikuzi nga naye akuba bwadde no ku sabbiiti enajeera nga yeesaanya ng'ayimba twalaga erinnya lya Yesu. Haleluya. Tukyalina struggle eyo ekigambo kibune mu ba staff members mu ba students banno mu ba obi ba ogi buli lwe batuula. Ono agambye nti okumanya kyabuna omuwendo gw'abayigirizwa ne gukola gutya buli lwe kibuna omuwendo gukola gutya buli lwe kibuna omuwendo gukola gutya. N'eriyo ekkanisa ze twalemwa n'okuyita erinnya ly'ekkanisa ne bagamba akakanisa nakigaana ekyo toyitanga ekkanisa akakanisa oba otufeebeza. Naye kikifudde akakanisa kiki batandika 7 kakati ate bali 4. Ekkanisa bazaala waliwo lwotuuka mu kanisa nga bazadde abaana naye nga kanisa n'abaana basinga bukulu obungi. Ekkanisa eganye okwala mu kikakyo mu bantu bo. Nasanyusa nnyo be nalabye bana babuulirira mu wino bagiyita bali ku ddembe sente bali ku ddembe bataddeyo mudaala bagenda kubuulira bana abamawulire ningamba amiina. Ekigambo kyakana kyetaaga okubuna mu butale kyetaaga okubuna mu prison kyetaaga okubuna mu ame kyetaaga okubuna wonna oba kitya kyo kikole kitya kyovala basanyukidde nnyo abakyala bagenda babuulira ne ku bizindaalo sanyukidde nnyo gyembeera eyo n'owuliranga ebizindaalo bikuba. Amiina. Ekigambo kibune bwe kibuna tuwona abasyayi bwe kibuna tukendeeza kubayaga bwe kibuna tukendeeza kubatemu bwe kibuna tukendeeza kubakuba abakazi n'abalwana tukendeeza kubayita obwereere. Tetuyinza bamalirawo ddala naye at least omuwendo gwaffe guba guvuganya ng'abali soba tusinga abatali. Naye ekigambo kizibikidde naawe ogenze mu lumbe wegatte mu kasiisira oyingidde ne kalesoniko ne ka prime radio okawulirawo mu lusiisira lwa Friday kawungezi eno twaniriza sabbiiti bwe naye ayaniriza ng'awuliriza bafulumya olumbe nga naye agenda kufulumya. Ekigambo kya Katonda mu kiwa omwaganya kigire ki kibune. Kaakati wulira agati omuwendo gw'abayigirizwa ne gweyongerako wulira mu Yerusaalemi ekibiina kinene ne bakabona nabo ne bagondera okukkiriza. Haleluya. Amiina. What have I done? What have you done? Bayibuli gina eriko zipu ngene yange osingako ng'ogiteeka waka ng'osirika ku sabbiiti paka ku sabbiiti ndala. Abantu bana bakutegeera nti okubatiza kwakunyiika ng'osirise bekye oli mu kikawuza nze nakyuka nalaba musana akigwalaba guwaggalira mu Bayibuli yo. Agambye kati soma bikolwa uli enyiriri ezimpoomera zinsanyusa. Luli wasoma emeka? Nsomye 6-7. Kati ate soma 5:28 awo tugenda okuzanyira ekigambo kyaffe okukatwerekererawo 5:28 wagamba watya ng'agamba nti okulagira twabalagira obutayigirizanga mu linnya eryo era laba mujjusiza Yerusaalemi okuyigiriza kwammwe ne mwagala okuleeta kufa omusaayi gw'omuntu oyo. Nyumirwa nnyo genda va ku 2:6 basobole okutegeera foundation yo statement eyo. Awo omukulu n'abaami ne bagenda ne babaleeta si lw'amaanyi baleeta abayigirizwa bano ba Peetero genda maaso kubanga baali batya abantu baleme okubakuba amayinja.
ne babaleeta ne babateeka mu maaso g'olukiiko. Bateekawo bapeetero abo mu maaso g'olukiiko. Kabona asinga obukulu n'ababuuza ng'agamba nti okulagira twabalagira obutayigirizanga mu linnya eryo. Naye laba, era laba mujjuzizza Yerusaalemi okuyigiriza kwammwe ne mwagala okuleeta kufa omusaayi gw'omwoyo. Nze nkubira kiri amiina bajjuza Yerusaalemi ekigambo. Amiina. Eyo temala. Mukimanyi nti eriyo muliraano wano atannaba kumanya nti tulwaliro lwa Sabbiiti? Mukimanyi nti gyali? Mukimanyi nti abali mu katale wali bamanyi tuli ku Lwamukaaga? Mukimanyi nti abali wali bamanyi tibabatizibwa nga babayiwako amazzi? Kyenyi bo balowooza ekyo kye balowooza kuba ekyo tunajjuza kigambo. Tukola ebintu bya mpola. Kati twayise ekiteeso ne kumpi kiragiro ne tugamba tewabangawo olukuŋŋaana nga temuyise bagenyi. Abantu beekunnumira nga Seddume yasize entamu n'ava ekiwaatule n'ava e Najeera avuga emmotoka ya mipiira minene nnyo n'assaamu emitwalo 10 n'avuga ye ne mukazi we ne bayibuli zaabwe ne bajja batuula wano biki. Talina gw'agambye ku kyalo nti jangu tugende. Okubuulira kwa bwereere. Nze abuulira ntudde wano emmere baagifumbye ya bwereere. Gw'omulimu gw'okuleetayo buleesi muntu. Abantu ne bagaanira ddala tebaagala kujjuza bantu kigambo kya Katonda. Abantu bali eyo agamba nti nze nabatizibwa. Agamba abantu bali eyo bagamba embizzi bazirya bagamba nti zirise ezayingiramu emizimu gyakola zitya? Zaagwa mu nnyanja. Zaagwa mu nnyanja zakola ki? Zasaanawo. Kubanga gwalina ekigambo tokijjuza bantu. Wateekwa okubaawo omutima ogusituka ku ssaawa zino ezisembayo ng'ensi eggwaawo. Abantu baffe naye nga bafudde bategedde ekigambo kya Katonda. Haleluya. Abantu neewunyiza nnyo ono kabona agambye mujjuzizza Yerusaalemi. Nze muli neegomba ku kyalo ky'ewammwe ne bagamba nti omusajja oyo dyaba atusobedde. Ajjuzizza ekyalo kino bw'adiventi. Haleluya. Amen. Lumu nagenda ku kkanisa emu okugiteekateeka. Chairman bwe yajja n'aŋŋamba ssebo tweyanzizza nnyo olw'omusumba ono gwe watuwa. Omusumba ono atukoze bulungi. Era nze kankutegeeze buli Lwamukaaga mbeera wano ne famire yange nagigamba ebeera wano nti omusumba ono atusabidde ayingira mu nnyumba zaffe. Bw'amwogera omusumba gundi ng'agenda amwogera naye nga nze mu lukalala lwange oyo musumba simugira ki. Kati noonyereza musumba ki gwayanjula. Kumba akyannyonnyola kitegeerekeka. Omukadde w'ekkanisa eyo bo bamuyita muki? Musumba. Which is okay kubanga yali atulipresentinze bulungi. Asabira abalwadde, abaleeta mu kanisa, abasikiriza mujje tugende eno, n'abaleeta mu kyaki, n'abafumbira emmere. Ekyo kye tuyita okujjuza ekigambo kya Katonda n'okijjuza ne ku muliraano. Amiina. Abantu bambi ffe tubasalira omusango badde they are not aware. Tebamanyi. Abantu tebamanyi. Bo balowooza nti ebintu biri nnomo. Lumu sengange tiyaliwo mu 7 side yajja n'akyala ewange. Ne tugenda naye mu kyaki lwa Sabbiiti. Sisobola kuleka waka wange sebo nedda. Amakama 7 side. Nomugamba tugende ku kyaki. Nanga siri wa ddiini yammwe konze bino si bya ddiini byagenda wa Katonda. Tugenda mu kyaki ataddeko biri nga yeekolako bulungi senga ng'anyuma bulungi. Senga bwe tugenda okuddira eka nga tebikyaliko. Nangamba ne Kajoba mwana gwo wankoze biwanswazizza. Nze nakuswazizza. N'otombuulira nti mwe temubyambala bino. Konza gwawuliddeko ng'omubuliza akyogerako. Nakati yakyogeddeko naye nalabye bulabi temubyambala. Lwaki abalala bonna tebabadde nabyo?
nange ebyange gye navudde mbijjamu. Kitegeeza tusobola okubuulira enjiri. Haleluya, amiina. ne batutalwana ntalo tusobola okubuulira enjiri olw'ebikolwa byaffe, olw'okukyala, olw'okubasabira, olw'okubayita, olw'okubaleeta. Twetaaga okuteekawo strategies ezijjuza ezijjuza abantu b'ekika kyaffe, abantu baffe tubajjuza tutya. Specialist bano betuyita ba church growth specialist, abasajja babayita wagona n'abalala, bawandiika mu bitabo byabwe ne bagamba nti bw'oba oyagala okujjuza okubuulira enjiri, number 1 kyebaatugamba kyekino nti genda gye bali abantu abo, genda gye bakola batya, gye bali, bayite basikirize. Kola ku their felt needs, biki bye beetaaga. Abantu ntera bagambe nti abaagalwa ng'ekkanisa tulekeraawo genda ku mbaga y'atali wa kkanisa ne tumutonera ejjiraasi. Nalangirira ddala buli lwe tutonera atali wa ejjiraasi muzibuba n'abavubuka baffe ab'ekkanisa abaagala okunywa amazzi. Atali wa kkanisa buli kirabo kye mutonera njigeza ya Bayibuli. Haleluya. Bayibuli yennyini. Katonda nga yanukula ebibuuzo. Zuula. Tubawe ebintu ebibatakula. Olutalo luki? Olunene. Olutalo lunene. Omusajja ono kati wuno akaddiye nnyo, Musumba Kamya yatukola bulungi n'akola follow-up, tetunafunayo n'amuddira mu bigere n'awandiika empapula, ffe abamu tukyazina tukyazikozesa. Photocopy. Tonera abantu ku kyalo. Bagabira empapula. Ebitabo tebikwatagisa gwe kwereega kubanga tolina kirabo ekyo. Naye ate osobola okusikiriza. Nze nasabirako mu kanisa nga kimu kyakusatu ky'abamemba kyaleetebwa omusajja omu. Musajja na mukadde tamanyi kubuulira, ne mukyala temanyi kubuulira, bamanyi okukyaza, bayita abantu ne bajja mu kyaki ne basaba, ne baddayo edda tetwasibanga ku kyaki, ne baddayo eka ne balya, ne babakomyawo olw'eggulo. Mu kuziika babatwala, mu kampu babatwala, ku mbaga babatwala, bagenda bakuŋŋaanya abantu, mpola mpola mwe bajja ababatizibwa. Amiina. Wateekwa okubaawo strategy gy'okola mu makaago okujjuza bamuliraano ekigambo kya Katonda. Twasomya ani oyo? 5. Agambye mujjuzizza kiki? Yerusaalemi. Okuyigiriza kwa. Soma Bikolwa 19:2. Tuwulire ekigambo kyagamba. 19:2 agambye bw'ati. Agambe 19:2 agambye bw'ati. Bwe kityo ekigambo kya Mukama waffe ne kyeyongeranga mu maanyi ne kiwangula. Tukuba amina etegerekeka. Amiina. Ekigambo kya Mukama waffe ne kyeyongera amaki? Amaanyi. N'okuwangula ne kikola kitya? Ne kiwangula. Twetaaga ekigambo kya Katonda kiwangula abatamiivu b'oku kyalo kyewaffe, si bwe bwawo? Ekigambo kya Katonda kiwangula abawemuzi. Ne maama olaba naawe wennyini ogaanye okuwangulwa. Kinaawangula kitya abantu nga bwe kyatuuka mu ggwe kyazikira buzikizi? Musajja ggwe ne mukazi ggwe. Ono agambye bwe kiti ekigambo kya Mukama waffe ne kyeyongera amaanyi. Ekkanisa yeetaaga kweyongera maanyi. Ekitongole ky'abakyala mweyongere maki? Abaami tweyongere maki? Abavubuka tweyongere maki? N'okuwangula tuwangule. Mu nkyusa endala akozesa ebigambo bino byasomye nti bwe kiti ekigambo kya Mukama ne kigenda nga kyeyongera okubuna n'okunywera. Okubuna Kaakati nno njagala kubyawula kubanga enkyusa empya bw'egamba kibunye ate kikoze kitya? Kinywedde. Kati tulina problemu yino. Olwaleero kibunye mu bitundu ebimu. Kikyabulamu okukola ki? Okunywera.
Omudiikoni omu nabadde mu kkanisa emu nannumba nangamba musumba naye nze ntiddemu gwe mulabirizi naye ntiddemu wano ewaffe tubatiza buli lunaku naye betubatiza babalagawa nze ndabanga ffe ababatiza ennyo wano bubalagawa bwe tuyita mikono tetubalaba ekyo kitegeeza ki kibunye naye obuzibu kyali kukola kibanaye kunywera kyeva muga nti obuzibu bwe buno ye nakyalingi katulina programu ezaava waggulu eri zajja ku sipiidi nnyo zigamba mubuulire family life tukimaze omukami wonna tubateza era ffe teeka litugamba buli musuma alina kuba na wet gown bwe tusanga omusuma nga gawuni nkalu nga tumanya takola wet gown babuulira naye naŋŋamba naye tebanywera kunza obutanywera ate si musango gwaduumira bwe twalitandika evangelizimu zino twasooka kuyita abantu bonna ne tuyita abasumba ne tutambula mu buli zooni mu buli disitulikiti nga tubategeeza mukole bu committees mukole obukiiko buwandiike abantu bonna muguleewo ekitabo bameka bajjukire bye twayogera muguleewo ekitabo mufune ne kaadi muwandiike abagenyi abajja essimu zaabwe bavaawa mu bafollowing committees ezo ne mubuuza mwazikola bayibuli egamba nti omusajja bambuuza nti waki wajje toyambadde n'akola atya n'abonera ekkanisa tezabikola committees oyinza okusuuka mu kkanisa ewamwe gye muli nga teri committee efollowing bali mu kujja mubaliko ni mazzi ono oluva mu mazzi kubanga ffe ababulizi nganzi ffe ababulizi abo Katonda yabawa kirabo yakola ku bwongo obwo n'akubuuza n'akuzza eno n'akuzza eri n'akuzza eno ogendo kakana bw'akola apiiru n'osituka wekanga oli mu mazzi lubaale omujjukira ovudde mu mazzi ojjukira ovudde mu mazzi ng'olina abakazi bana there must be a system ekunakyalinga abakazi abano bavaako otya oteeka okuba ne system ekuyamba ate embugo z'obadde olina kubanga nze bano be mbambuulira ne mbayita bwe nti lubaale omutavaayo wateeka okubeerawo system ejjayo lubaale ejjayo ebiteega ejjayo nyabingi system mba sigirina wano kubanga ebirabo tebyanjawulo nze nkola kirala n'akola kirala akola kirala naye kati ekkanisa tebikoze bwe nayogera omuvubuka n'asiriikira ne muganda naye ate nkubuulire lwaki tebikoze nti baba nakyalinga ekkanisa zirina abakadde abato akuume omusajja omujuzi omukadde ekkanisa namusanga azinze emikono bwati ne mugamba mukadde tuli wano tukola mulimu ozinze emikono lwaki toyambye batugamba ebisumuzo tubiwa abavubuka abawa ebisumuluzo byabwe nengamba maama bwe mbawa ebisumuluzo nammwe mubeereewo mubakwatizeeko kakati sisitimu yonna omulabe ye mugezi bwe yalabanga tugenda mu maaso n'olutalo lw'okubunyisa ye omulabe n'adda emabega n'aleeta obunafu butya n'adisorganizinga sisitimu eno eno gye tuleeta eno gyakittira eno gye tuleeta eno gyakittira osanga amakanisa ku kitebe nga kino nga babatiza abantu naye nga n'abanakyali nga tebaliiwo abakadde babasansa ono nadde eno ono nadde eri ono nadde eri ne baddira eyabatizibwa eggulo n'aliuka nakyali nga banne nga n'anakyali nga yeetaaga ki yeetaaga nakyali otululira mu bible class ddala ani asomesa omuntu kubanga ffe twayinanga ekibiina ekisomesa abagenda okukola ki okubatizibwa ne tuba n'ekibiina ekisomesa abaakabatizibwa ne tuvaawo ne tuka tugenda lesoni woogituukirako naye kati olw'okubanga tugenda tulimanga ennanda tutema butemi ne tugenda kaakati omuntu oluva mu mazzi ng'agenda mu kasirivu akamu mu 14,400 awo neva mu mazzi hitira Napoleon Papa Pio kati Papa Pio no gwayo ekkanisa okujjako nga mutaddewo sisitimu anakyalinga tuwozezza ne twanika ludawa setaani afufugazza sisitimu
abantu betuwadde okunakyalinga abantu tebannakyalingibwanga nakatono. Ensi sitaani agisalidde amagezi, abantu bali bize ekyenkaniddeawo nti n'abakadde betuteekawo nabo balabika ku sabbiiti ku ssaawa 5 ng'omwoyo mutukuvu ali kumpi kukka. They don't have time for everybody. Nze nali mmanyi bwe twakulira nabano bajjabi ono jabi ndowooza takula bukuzi naye oli musajja jabi nganda bakulabye akaseera oba nawe olinga oli. Bwe twakulira nga ekibiina ky'abagenda okubatizibwa kibeeramu basumba sibakyali okyali kati kirimu Bakyoba basabasukulu Bakyoba. Waliwo gye nagenda nasangamu mukyala ng'asomesa sikajja nti abakyala tebasobola kusomesa naye amaanyi ne ganzigwa bye nawulira. Ekkanisa nakyalingi tennaba kubeerawo kati abantu babatiza ne bayingira ne bakola batya ekibafulumiza kiki kubanga bwe bamaze okubatizibwa ate ne bajjukira lubaale waabwe n'ennamba tetuzirina. Nabuuza mu lukiiko nali ku lukiiko olumu olw'abasumba ne mbabuuza wali obatiza abantu 7,500 n'ogaba certificate 7,500 mu kyaki ne bwe bange batizo liri wano nga bobatiza be bayingira mu kyaki tosobola kugaba certificate zenkanagana abantu bobatiza. Why? What about serious follow-up? Abava mu mazzi be bakola batya? Bebagenda. Omusajja mu kkanisa eyasooka bo baafuba nnyo okubunyisa n'okunyweza n'okukola kibannaye nyweza. Omuntu omu yagamba tunyweza tutya church growth specialist bagamba okunyweza kitegeeza kiki abantu bano ababatizibwa bamanye gye basula bamanye embeera zaabwe bayinvolovinge mu mulimu bayigiriza okubuulira bajja kuyiga ebirala. Naye ffe kati kye twakola twateekawo kye bayita twabafuula ekkanisa twazifuula babysitting class kubeerawo kuyiga ebyo bye bayiga birungi 17 kati Yesu yali wakudda naye n'atajja ne wabeerawo okusalirwa okunene kati okuva mu kusalirwa okwo kuno kwe tuli kati ekigenda okuddako n'ebirala ebyo si musango okubiyiga naye wateekwa okubeerawo practical things zetukola okunyweza abantu b'ekkanisa. Tuyina bano bannaffe abalala mu kubatiza kuno abaleeta abakazi be baagala okufubutula eri ayagala muwasa etteeka terimukkiza gattibwa natali mu 7CD akola atya amugambira eri tugenda ntinda eriyo okubatiza naye olutuuka mu lukuŋŋaana oluyita ng'owanika waliwo kitagenda ennaku zino tuba tetunakola apiiru ng'abantu beewaddeyo dda baba bategedde kiruwa sitaani atuyimbule. Kansomeyo olunyiriri olulala okunyweza kati soma 12 era ndi mu kitabo ekyo kyennyini olw'abirimu lugamba lutya 12 olw'abirimu lugambye nti naye ekigambo kya Katonda nekikula nekyeyongeranga negomba nduweddeko nekikula nekyeyongeranga. Kakati mu nkyusa endala agamba naye ekigambo kya Katonda nekyeyongera okunywera n'okubuna mu bantu. Nsaba nnyo Katonda tusaasire nti abantu betubuulidde beeyongera okukola kibannaye okunywera naye maama awo lwatuuka nga ngenda mu camp meeting mbaani mu camp meeting ng'omukadde omuntu omu asituka nga ŋŋamba nti bino ebyokwanjula ngo nebwabadde ayanjula yayanjula bw'ati nange bannange Mukama mulungi
Funye omukisa okwanjula n'okwaniriza ku musumba. Saali mulabizi, nali nkola ku union. Ku musumba omukulu afaanana bw'ati. Nange ne kamiting yange esooka okuva lwe nabatizibwa. Ssebo omusumba affe nkwaniriza nnyo, nze nva mu kkanisa ey'Egindi yeyakateekebwawo, era nange nebaza Katonda kubanga eno yeesoose ate banjabudde ndi mukadde wa kkanisa. Kati nendowooza nti ekigambo mukadde wa kkanisa kyatamanyi, bamulonze bulonzi kukulembera kampani eyo. Kyenva muzanni nanye nti mwawule ddala, nanga nti bamwawudde. Omanyi kagezigezaako kagezigezi. Kati ekkanisa tesobola kukula ng'eyawula abatannaba kugala ki? Tesobola kugikuza. Tesobola kunywera tannaba kwawulawo kigambo ki. Oli bamubuza ekibuuzo nti omuzimu gwa ssengawo n'ogwa kitaawo singa kutya guluwa? Naga nti ogwa senga, omuzimu gwa senga afuna n'ogwa kitaawo kubanga gukusaasira, naye basenga bazibu. Kati yali agenda okubatiza n'aga nti kati gweva mulayini. Gweva muki? Bamulayini. Bamulayini. Wateekwa okubaawo okusomesa okw'ekikulu, okusomesa abagenda okubatizibwa, ate n'okusomesa abantu abamaze okukola kibannaye, basobole okukola kibannaye, okunywera. Twetaaga okutambula nabo, twetaaga okusiiba nabo, twetaaga okubayita mu ka meeting, twetaaga okuyita abagenyi, twetaaga okunyweza. Ssebo nsomera 17 olw'omukaaga. 17 olw'omukaaga lugambye bwe luti nti bwe bataabalaba ne bawalula Yasooni n'abooluganda abamu okubatwala mu maaso g'abakulu ab'omu kibuga nga boogerera waggulu nti bagamba ki? Bano abavuunika ensi bazze na wano. 17 olw'omukaaga. Bano abakola batya? Abavuunika ensi bazze na wano. Bassebo twabatizibwa tuleme kutuula butuuzi, tuleete n'abalala ensi tugivuunike ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Katonda yatuyita n'atuteeka mu kkanisa eno si kutuula, atuwa amaanyi ag'Omwoyo Mutukuvu si kutuula, kugakozesa kuleeta balala. Twetaaga okukozesa amaanyi ago okuleeta abalala. Tulemeddwa n'okuvuunika famirizi zaffe. Olaba ne mu maka mwennyini mulimu abantu abakulema okuleeta mu kyaki. Ngenda mu maka g'abakristaayo abamu n'amaanyi ne ganzigwamu, ng'olaba engeri gye batunulamu, gye bambalamu, gye bakola ki, naye nga taata tayinza kunyega ne maama tayinza kunyega, n'omukozi gwe basasula ssente, n'omwana omulala ku ssabbiiti asigala ayoza, asigala ataddeko bidongo. Obanga tosobola kuba na maanyi gavuunika wawo, onoovuunika waani? Onagambye nti ekituganya okuvuunika kiki? Kubanga tufaanana ne be twetaaga okuvuunika. Obubaka bwange bugenda gy'oli olwaleero. Ekigambo kya Katonda ne kibuna. Njagala kisooke kibune mu maka go. Njagala kibune mu kika kyo. Njagala kibune ku mulimu w'okolera. Ng'abantu basobola n'okuwa obujulizi. Ne bagati bw'oba oyagala oyo tojja kumulaba olwaleero ali mu kkanisa. Abaleeta emitawaana buli wantu bazze wano, eyo enkyusa empya. Those who have turned the world upside down have come here too. Bwetyo Bayibuli y'Olungereza bw'ekyogera. Abange mulekerawo okusirika. You were called to save other people. You must be agents of salvation in your family. Ekyo ekizimbe kwe baakuteeka Mukama kye yali ayagala ku kizimbe ekyo gwe
yekyakuteesako n'ofunako n'omuzigo gw'osobole okuvunika abali ku kizimbe ekyo. That's the purpose. Era kyovalaba nti abali ku kizimbe ekyo bakutunuulira ne bakwetegereza ddala kituufu ono yakyuka. Sebo nsobwa osome mu bikolwa oyo yennyini essuula ey'okuna otuuse esebo. Wow. Olw'ekumi Awo bwe baalaba obugumu bwa Peetero ne Yokaana ne babategeera okuba abantu abatamanyi kusoma era abataayigirizibwa nnyo, ne beewuunya ne babeetegereza nga baali wamu ne Yesu. mukubira amiina akasembyeyo ako. Amiina. Abantu bano babaleeta mu kkooti baali babeekizamininga naye nga bwe babeetegereza ne basooka beewuunya obugumu bwabwe. Bwe bakebera ebitabo byabwe empapula zaabwe ez'obuyivu ng'ate tebaasoma nnyo naye ng'ate bagumu ate banywerera ku nsonga, ne bagenda nga babeetegereza nti bwe babeetegereza ne bategeera nga baali wamu ne Mukama waffe Yesu Kristo. Bamemba ba disitulikiti eno n'abatulaba mwenna ku kyalo waliwo abakwetegereza. Abantu beetegereza balaba omusajja ono ayogera atuyita mu makanisa, omusajja ono akola bino, ddala ye yakyuka. Omusajja omu omukafiiri yagamba yasitalenginga omusajja munaddiini n'amugamba nti show me that you are saved then I'll believe you are savior. Ndaga ati gwe walokolebwa. Don't talk about it. Just show it to me nti walokolebwa, oli mulokole, oli mu kanisa yasigalawo. Show it to me then I will follow you. Ono kyagamba bwe babeetegereza. Abantu b'ekika kyo beetegereza. Gye weewola ssente mu kabbanka obo mu busako beetegereza. Abantu bakuwuliriza ne beetegereza muliraanwa, ne beetegereza omusenzi omujja. Bano be babeetegereza ne babalaba nga baali ne Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Ameka abaganange njagala babaneetegereza. Njagala ekyo, njagala ekyo. Kakusomere wano obuntu wano bwenjagala bubuno. Bwe babeetegereza bino bye bazuula. No longer were they ignorant and uncultured. Abantu bwe babeetegereza nga bavudde ne ku mutindo gwa wansi bali ku mutindo gwa waggulu. Tukikubira amiina. Kambategeeze ekkanisa yaffe omuntu bw'agiyingiramu n'abeera siriasi muyo asitula omutindo. Haleluya. Omusajja omu yaga nti n'eddiini yammwe nze kikyesi kyenjewuunyako oba ssente muzijjawa. Omuntu ne baba talina ssente oluyingira ng'agula ettaayi. Oba engoye muzijjaze mwambala yambala ne mwambala buli nnaku ne mubeerayo ne musiibayo. Omutindo gukoze gutya? Omuntu bwe bakwetegereza omutindo gwalinnya. Kyova olaba omukyala nga oli mu Adventist ate ng'owemula, baaba tuleke omutindo ate gw'oli wa wansi nnyo. Buli lw'olinnye ebbeeyi. Omusajja omu yagamba nti bw'olaba ng'ajegera ne mu kyaki ne mu kinga akaanakaana nyawogana nnyo ng'omanya nti ebbeeyi ye ya wansi. Coins make sound but notes don't make sounds. Jegejege yawogana mu nsawo kere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  fedde tulijja gejege gy'okoma ebbeeyi. Alo ogamba otya? Gy'okoma ebbeeyi gy'okoma obukakamu. Amiina bannaye. Ebbeeyi yo agamba
baali tebakyali bantu ba bulijjo. Amaaso gaabwe baali bagajje ku bintu ebirabika nga babitadde ku bitalabika. Soma eno point endala egamba, in mind and character they had become like their master. Haleluya. Nga ne mu mpisa ne mu nkola yonna batandise okufaanana mukama waabe Yesu Kristo mukama waffe. Nga neegomba mu kkanisa muno omukyalo omudinkoni oyo omukyamwami omukadde w'ekkanisa nga mpisa mu kalica ze mu nkola gy'akolamu ebintu bw'asanyuka ne bw'afiirwa omulaba ng'ebintu bye biraga nti ali wamu ne mukama waffe Yesu Kristo. Abantu ne beetegereza emikolo gye egy'okwanjula, ne beetegereza embaga yo, ne bagamba nedda. Abantu beetegereza ennyambala yo, abantu beetegereza ebigambo by'ofulumya, abantu beetegereza ebyo bakwetegereza bazuula nti oli wanjawulo. Sebo soma bino tulekeraawo. Bikolwa ssula 2. Obwedda mwe tuli mu bikolwa omwo munsanyusa nnyo bannange. Ensomero ennyiriri 46, 47 nga twerekerera awo. Nabo naye bw'oba osobola okusoma obulungi nga bw'oli musomi mulungi vira ddala ku 43. buli muntu n'atya ebyamagero bingi n'obubonero ne bikolebwanga abatume. Bonna abakkiriza baali wamu ne baba nga bassa kimu mu byonna eby'obugagga byabwe n'ebintu bye baali nabyo ne babitunda ne babigabiranga bonna nga buli muntu bwe yali yeetaaga. Nabo nga banyiikiriranga bulijjo n'omwoyo gumu mu yeekaalu nga bamenya emigaati mu nnyumba eka ne balyanga emmere n'essanyu n'omutima ogutalina bukuusa. Olekerekaawo ne tumala tufuna ekibinja kino nga kiri mu disitulikiti eno nga tumaze. Amiina. Ne tumala tufuna ekibinja kino nga kyekiri mu kkanisa y'ewammwe eyo ebugolobe, kyekiri mu Kirombe, kyekiri Entinda, kiruwa aga nti buli muntu yatya n'okutya ng'abalaba nga bali bumu. Baliki? Bali bumu. Nga bajjemu enjawukana zonna. Mwabona byagamba putting away all differences, bejjamu enjawukana zonna ez'amawanga, ez'obuyivu, eza grade, eza status, enjawukana zonna nga bazejjeemu. Ne balyoka bakola ebintu nga babikolera ki? Wamu. Nga buli muntu assaamu munne ekiki? Ekitiibwa. Tulina oluusi ekkanisa ekiziganya okugenda mu maaso ne bwe muteesa mutya nga gundi taliiwo muteesereza bwereere, ekyo mujja kiddamu. Opinion leader tabadde kitagize eki? Tabaddeyo. Najja naga nti oba mwasazeewo mbuzi nedda ssebo. Ekyo nkiganye nkoko. Kyayagadde kyekikola. Mwali mbalabyeko eno tebaliyo manyi eno batukuvu nnyo. Abantu bano baalina obumu nga bayamba ne bannaabwe abatalina. Haleluya. Amiina. Bayamba. Bagabana. Ne banyiikiranga bulijjo n'omwoyo gumu. Naye ekinsanyusa bye bino ebiddako nga banyiikirira mu yeekaalu. Ne bamenya n'emigaati mu nnyumba. Eka. Nze neegomba abakristaayo nga be bamu bendabye ku kyaki nga bendaba n'eka. Ako kosiriseke mbadde njagala. Neegomba abakristaayo nga bendaba ku kyaki. Ku kyaki olaba abantu abajjudde obutukuvu Kampala, Mombasa, Simairo, eradde Musumba ne bafukamira ne bakubuuza. Waliwo eyanziza ebbali n'aŋŋamba Musumba, ŋŋambiraku mukamwana oyo nange anfukamirirengako. Bafukamirira abantu ndabye obwedde akuluddeko naye nange nga nfukamirireko naddala nga tuli ku kyaki. Some people are angels at church but devils at home, devils at work.
tusaba Katonda atusaasire ekkanisa eno beba yakugenda egende enywere eno gye tuli tunyweze nga ffe eno gye tuli ne bwe batulaba balaba omuntu eyakyukira ddala. Amiina. Nga n'omuntu ayagala omuntu afumbirwa eno akole eno n'omukozi yajja okukola ayagala wano ewaffe. Naye abamu abakozi ffe tubakozi omukozi akufumbira emmere n'akubanja emyezi 8 kale musajja gw'obalagala. Emyezi 8 ku mukozi akola akatunda awa n'omwana w'amata ne muvuga ne mugenda e Kampala ng'omukozi akubanja emyezi 8 n'omukuba ne mutebe n'ogantula wansi. Kale gwe baaloga asinga gwe simulabangako. Odidde maaliyo, odidde obulamu bwo, odidde omusaayi gwo n'oguleka mu mikono gy'omuntu akubanja. Abamu muleeta basamize, muleeta abalaazi be balabirira ennyimba bayimba ziri bazina biri n'olabanga n'omwana gwe wamuwadde naye wamukomeredde. Ono agambye nti ebintu ebibeera ku kyaki bibeere n'eka. Bameka baganjagala omwami gwendaba ku kyaki mulabe n'ewange wanika oba kubakube munalwanireyo. Omwami gwe tulaba ku kyaki yababeera ludawa. Bameka abaami abaga nti njagala omukyala wange byemmulaba ku kyaki byemmulaba akola abikolere n'eka wanika abaami mugume banatuyombeserezeeyo nga tuzzeeyo. Omanyi baatugamba mbu buli mukazi sajja yenna ali controlled by a woman. Mufeffe n'abali wano abakyala baali mu semina nga basomesa sajja n'akola seminity every man is controlled by a woman. Ne bakiwakanya naga nti katukole bwe tuti kateka olayini 2 wano buli musajja aga nti am controlled by my wife ayimirire wano. Buli musajja agamba nti nze no nina obuyinza mu maka wange am not controlled by my wife bayimirire wali. Line zirimeka 2 control not controlled. Wandigenzeewa ngamba basajja wandigenzeewa control oba not control. Control musuma kogeze mu control Nalmas control. Kakati kye baakola abasajja esawa neetuka eyogenda mu layini eya control neeva kuno neewetamu emirundi 7. Amiina. Omusajja omu bw'ati n'ayimirira wali n'agamba nze siri controlled by woman. N'ayimirira bw'omu kati ow'amawulire n'adduka mangu banyi bana bamawulire nabo bazibu balabanga abatabirabye n'adduka namugati naye gwe wakikola otya. Namugati ekyakye how come you are not controlled by your wife? Kyava agamba oyagala bantu bagambe nti nze kufuga genda wali mulayini eri yimirire wali. Kakati ali control oba not controlled? Control. Basebo nyabo mwe banyabo abatukontrolinga mutukontrolinga religiously. Amiina. Twagala ebintu ebiri ku church bibeere ne ludawa. N'olaba omukadde mu church nga mulungi nnyo n'ayamba buli muntu ku church n'abaweerera n'abantu b'abantu ku school fees ate ng'omwana ow'e bamugobye mu senior for exam ate yayambye abaawa ab'omu church. N'olaba omundiikoni ng'atambula agaba obugaati bw'okusembeza ku mmeeza ya mukama waffe agabira mu church naye ng'ate omwana ow'e yamuwadde sente agende ku ssomero asome ku Sabbiiti. Alina mu uniform emotoka bwe mukuba Katonda amala gakyusa naga nti mama mumala gamuteekeno mu batukuvu kubanga yabadde kitaawe asembeza. So mwamalo gye lukoma wansi Lwana 7 nga batenderezanga Katonda. Abange amaka gammwe mubeerengamu okutendereza Katonda. Aleluya. Amen. Kyani kya mwami kyani kya mukyala batendereza amaka gabeeremu okuyimba gabeeremu okusaba gabeeremu ebitontome
gabeere mu rediyo ey'ebyomwoyo, tv y'ebyomwoyo, ng'ebikozesebwa byakutendereza Katonda. Tokkirizanga maka go kubeera kifo kyakukaabiramu. Naddala mu abaami tokkiriza, abamu abaami ebisiraani tubifuna lw'abakazi bano abakaaba. Bw'ogenda okukola nasigala ng'akaaba, musajja akuvala yafuna sente yambonyabonyabonya. Ate nfundako luli bwe yali nga mwavu, yali ng'abeerawo ne twogerako, ne kati alina essimu 3, abeera ku masimu zetanfaako. Ne bw'omukubira nze yange takwata, akwata z'abalala, wanasiba ku masimu, ayogera n'ab'e Canada n'abaawa. Aga amaziga gakaaba Bayibuli eraga. Katiipako kaba kayiwa eri omusenyu. Aga nti temukizanga bakazi kukaaba. Kayinza okuba kayiwa omusenyu n'obugulu ne butenduka. Mugenda okulya nga katipa kageze kagudde, naye nga akakolimira ali ludaba. Bw'onoobanga omulogo osula naye niraloga tamanyi akaaba. Leka kukaabya mukazi, naye namwe abakazi mutukaabya lwakuba tusirise. Tutya butiiku tukuba mu mawulire, naye abasajja bakaaba. Bakaabira ddala ne bakaaba. Musajja munnange kyendikosa okitegeera, musajja munnange kyendiko tokitegeera. Kyova olaba nti bebasinze okugwa eddalo. Osomye olumazeeko. Sinnalumalako. Nga basiimibwanga abantu bonna. Genda mpola. Wowe nga bakola batya? Nga basiimibwanga abantu bonna. Bameka abaagala nti tubeere wano ab'ekkanisa nga bwe tufuluma batusiima. Haleluya. Bameka abaagala batusiime. Batugamba nno, waliwo enjiri gye batugamba yatunulemu okubuulira. Kanji babuulire. Yali etugamba nti abaawano mukwane emikwano muleete wano. Total involvement. Mujijukirawo? Yes. Muleete abantu wano. Abantu ne batuyita ku bulabizi nagati sebe ekyo kikalubo. Ab'ennajeera bagende bayite Bugoloobi. Ab'Ebugoloobi bajje bayite abaawano. Ab'ennajeera bagende Bugoloobi. Ab'Ebugoloobi bakole batya? Bajje Najeera. Ekibaleeta wano kiki? Wano munange fu wano tebatukkiririzaamu. Kiki? Lwaki tebatukkiriza? Mate ngamba wano banditukkiririzaamu. Ekikozesa ekyo kubanga wano tuli balyazaamaanyi bakakuuse. Bakubanja kaduuka wano, bakubanja ku kalwaliro, bakubanja gye wajja enku, gye wajja amanda, bakubanja ku kalwaliro. Kwegamba oli mu buzibu wazaala eno, ono wamwegaana, ono ogamba tulimala kebera DNA. Kaso oli omusajja nga awoze tulimala kebera DNA aba ategeezezzaaki? Aba yeegaanye. Aba abuusabuusa. Twagala ng'osiimibwa abantu, ng'osiimibwa gye wawasa. Abamu gye wawasa kati fayire ziri eri omukazi wo buli lwakaaba n'addayo n'aga nti omusajja tasula waka. Kati yankubyeko babiri. Gye wawasa ne gye wafumbirwa. Abamu bakaaba bawakazi be bawasa. Genda maaso. Nga basiimibwanga abantu bonna, Mukama n'abongerangako bulijjo abaalokokanga. Tugambe tutya? Ani ayongerako? Mukama. Ani ayongerako? Ayongerako ddi? Bulijjo. Nga tukoze all the above. Bedda byenzija njogera. Bwe tubikola nga Mukama ayongerako ekkanisa ng'ejjula. Okumanya yajjula ennyiri endala zizisomye ndizisoma olulala. Abantu ne batandika okuleeta, ne baleeta abalwadde, ne babaleeta ku mikeeka, ne baleeta ku budeeya, ne baleeta, ne batuuka n'okujjaka, ne bajja, ne babateeka ne ku nguudo, nga n'ekisiikizo ekivumula, nga n'obutambala buvumula. Why? Ne baleeta n'abaliko dayimooni, ne babaleeta. Lwaki babaleeta? Ekkanisa erina omugaso. Twagala ekkanisa zaffe zibeere nga mugaso ogw'amaanyi oguvumula. Kitawuluzi ekitawulula entalo. Kubw'Yesu Mukama waffe. Amiina. Bameka baga nti nange njagala kigambo kibune. Bakibune muyimirire. Mwebale. Kamategeeze.
waliwo ekigambo kyenga nti kiddira eri omuntu bw'alisuba ogenda mu ggulu. Omuwandiisi omu yagaa nti aliba afiiriddwa byonna kubanga ne ku nsi tolina kyofunyeeko. Era awo ogwirawo ekigwo kati bwe tukugirako ebintu ebitalina mugaso ku ggwe. Mbeegayiridde omulimu gwaffe omukulu ng'ekkanisa eno kuyamba abantu balokolebwe, naye tuyambe abantu balokolebwe nga naffe bwe tukola tutya bannaaye, naffe bwe tulokolebwa. Mbasaba mugende munyweze ekkanisa, ekigambo kibune, naye ng'ate betuleese kinywera. Ebe nambyogeddeko mubaka bwange, tuleete tunyweze, tuleete tunyweze, ate naffe abaleese tukole ki? Tunywere. God, tusiimibwe mu church, tusiimibwe luddawa eka, tusiimibwe luddawa awalala mu bantu mu community. Kansubire nti olw'okubanga tetwayise bagenyi, eriyo omugenyi yenna yazze wano ng'awulira yandyagadde okwegatta ku Mukama waffe Yesu Kristo. Amina. Jangu wano mwana wange nkyamudde ate mbadde nchemusi. Amina. Eriyo mutyenna atawanga obulamu bwe Yesu Kristo nga yagala bwayo leero genda temulwawo atudde mufe wano leero kyaleewayo kyali atabadde mwalero yawanise ng'omugenyi eriyo omugenyi mulala yawandise nenga ayagala kwewaayo imera maanyi. Bali bakumuzindaalo. Thank you. Katulekerawo kubanga era omugenyi twafunye eyo yawanise. Njagala kubakubiriza bassebo ne bannyawo, buli lukuŋŋaana tuleeteyo muki abagenyi. Tekiri expensive, kiri the cheapest way of preaching. Very cheap. Very cheap. Kyemanyize mu bulamu bwo kuyitayo abagenyi n'ojja nabo ku kyaki. Abantu bazibuka amaaso, abantu bategeere ekigambo kya Katonda, abantu basobole okulokolebwa. Abantu eri babafeze bababuulidde birala, mulina eddagala erivumula, ate tuganye okuliraga abantu. Naye neyanziza nnyo olw'okubeerawo kw'omukulu ono. Mukama waffe atuwe omukisa. Katusabe. Kitaffe omulungi, tuyimiridde kukutegeeza Mukama nti twagala ekigambo kyo kibone mu famire zaffe, kibone mu bika byaffe ne bwe tukolera. Era twagala kukutegeeza Mukama nga kibona ate kinywere. Oluganda ono azze wano mu maaso Mukama, azze ng'omugenyi Mukama, era n'awanika ti wuno yeewaddeyo eri Yesu Mukama waffe omwagala, muwandike mu kitabo ky'obulamu eky'omwana gw'endiga. Naye naffe abalala bali wano twetaaga okudda obujja Mukama. Bw'abaawo omuntu yenna alina okunyigirizibwa kwonna mu bulamu bwe, mu kunyigirizibwa kwonna okw'engeri zonna Mukama, yingirawo otereze obulamu bwe. Tuwa obusobozi ffenna tuleme kusigala ku nsi kuno, naye tugende mu bwakabaka obw'omu ggulu. Weebale nnyo olw'okubanga oyogedde gye tuli, weebale nnyo okubanga otubuuliridde, weebale nnyo okubanga otutegese ku Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. God bless you.